Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Baana ba Katonda abalungi ab'omuwendo omungi nate era mbaanirizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda waffe kubanga abukeesezza nga tukyali balamu erinnya lyebazibwe. Twebaza Katonda kubanga tuyisizza mu wiiki ennamba ate n'atutuusa olwaleero erinnya lye lyebazibwe. Kati nno bukedde leero Ssabbiiti. Basaba mweteeketeeke tugende tusinze omutonzi waffe olwaleero ku Ssabbiiti y'entukuvu ng'ekigambo kye bwe kiri. Ate ne leero tugenda kugenda mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe nga bwe muzze mugoberera. Naye nga tetunnaba nja kusooka okusaba tufuneyo oluyimba olw'enjawulo, ate oluyimba bwe luggwa tufune essaala eggulawo tugende mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe ekyaleero. Katwebaze. Katonda waffe omulungi omwagalwa omuyinza ebintu byonna, weebale kubanga obukeesezza nga tukyali balamu erinnya lyebazibwe. Weebale kubanga otwadde omukisa ogw'okujja okuyiga ekigambo kyo. Taata omwagalwa tuyigirize mu kyo, otuteeketeeke mu ebyo ebisaanidde okukyusibwa mu bulamu bwaffe tubikyuse, otuwa amaanyi ag'okubikyusa. Tutambule ng'okusiima kwo bwe kuli. Ate mu Ssabbiiti y'entukuvu olwaleero tukusaba otuwa emikisa gyo abaana bo nga bagenda okusinza obeere wamu nabo. Ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe nga bwe tuzze awamu nange omukadde Keyaddaani okuva e Naluvule mu Kampala Buwanguzi District, Naluvule area, nga bwe tuzze nga tuyiga mu kitabo kyakubikkulirwa, nga bwe nabasuubiza nti tugenda kiyiga okumala emyezi 3. Ate n'olwaleero tukyagenda mu maaso nga tuyiga ebigambo bineeno, okubikkulirwa kwa Yokaana, okubikkulirwa kwa Yesu kwe yakwasa Yokaana, ng'amutegeeza ebyo bye twetaaga tutegeere. Nga tugenda mu maaso okuyiga essuula ey'okubiri. Olwaleero we twakomye omulundi ogwajjo ku lunaku olwa Friday, ate olwaleero ku Saturday ku Ssabbiiti we twakomye we tugenda otandikira. Olunaku olwajjo twawunzise nga tuyiga ekyokuyiga ekyabaddeko omutwe ogugamba nti okwagala y'ensonga. Bingi bye twazudde mu kubikkula essuula 2 olunyiriri olwokuna bwe twalabye nti Katonda oba Yesu Kristo yategeeza abasajja bano ab'ekkanisa ya Efeso nti yali abalinako ensonga, ng'ayagala ensonga eyo gye yali abalinako bagitereeze. Ensonga gye yali abalinako nti baali basudde okwagala. Twakirabye bulungi nnyo nti okwagala bwe kutabeera mu ffe tufuuka abakristaayo abali ku bulombolombo. Tufuuka abantu abakola ebintu kubanga etteeka lyogera. Tufuuka abantu abakola ebintu kubanga tuteekeddwa kikola. Naye ng'ensonga enkulu ey'okwagala bw'ebanga teri mu ffe, bwe tutyo bwe tutambuza obulamu bw'ekikristaayo. Mu kyokuyiga ekyajjo twawunzise nga tulaba nti Katonda ayagala tubeere n'okwagala. Okwagala kubeere mu bulamu bwaffe, tutambule nga tutambula ku nsonga enkulu ey'okwagala. Kati nno n'olwaleero we tugenda okwongereza ate tuleetebwa ensonga endala enkulu eri mu mateeka. Nsaba Mukama Katonda atuwe omukisa ebigambo bino tubitegeere. Akuwa omukisa ebigambo bino bitegeere bikole obakulu mu bulamu bwo awamu n'obwange.
nja kubasaba tugende mu kitabo kyaffe mu kigambo kya Katonda Bayibuli tubikule mu kitabo kya kubikkulirwa essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okutaano nga tutunula olwaleero ku mutwe omukulu ogugamba nti ebikolwa eby'olubereberye. Mu Bayibuli yange gye nkutte wano eno egamba bweti, wuliriza bulungi, agambye nti ku bikulu essuula 2:5 agamba bwati, kale jjukira gye wagwa weenenye okolenga ebikolwa eby'olubereberye. Bw'otalikola bw'otyo njijja gy'oli era ndijjawo ettabaaza yo mu kifo kyayo bw'otalyenenya. Abaagalwa, ekyokuyiga kyaffe nga bwe mbategeezezza ekyaleero kiriko omutwe ogugamba nti ebikolwa eby'olubereberye. Kuno eno okulabula tuddeyo tukole ebikolwa eby'olubereberye ebyasooka. Katwetegereze wano eno. Bangi balowooza nti kafuna omuntu abeera wa kisa eri abalala, olw'ekyo tekyetaagisa kugoberera biragiro bya Katonda. Abantu nno balina endowooza bwetyo nti omuntu kasita aba ng'akola muntu mulungi, ng'akola ebikolwa ebyekisa, tayomba ku kyalo, takuba mukazi, tavuma bantu, nti ne bw'aba nga tagobera amateeka ga Katonda nti aba mulungi mu maaso ga Katonda, nti omuntu oyo aba Katonda tamuyinaako buzibu. Ne mu kyokuyiga ekyaleero tugenda okuzuula nti amateeka ga Katonda nga tugakwasaganya n'ekigambo kwagala kikulu eri obulamu bwa buli muntu. Nti gamba ng'okukuuma Sabbiiti awamu n'amateeka amalala. Mu ngeri y'ekifuula nnenge, omuntu ayinza okunyweza amateeka ga Katonda buli nnukuta, naye n'abuusa amaaso omwoyo gwennyini n'ekigendererwa ky'amateeka. Ate ku sayidi endala kyokuyiga kyaleero kirungi nnyo era nsaba okiwa ebirowoozo. Ate ku sayidi endala waliwo abalowooza nti ye bw'aba nga muntu mulungi, akola ebikolwa ebyekisa, tayomba, nga bwe tulabye nti Katonda tamuyinaako nsonga. Ate ne wabawo abalowooza nti ye bw'akwata amateeka n'agakwata butiribiri, n'agakwata ng'eggiraasi, nti ebyo bibeera byatereera. Naye ate otugenda okuzuula ekyama ekiri mu mateeka ga Katonda. Ebintu ebyo tusobola obikwanaganya bulungi, tutegeerere ddala bulungi omuntu yanditambudde atya, yanditambuza atya obulamu bwe. Nti omuntu ayinza okunyweza amateeka ga Katonda buli nnukuta, naye n'abuusa amaaso omwoyo gwennyini n'ekigendererwa ky'amateeka. Ekigendererwa ky'amateeka kye kiki? Kye kiki ekyo? Nti ng'abasajja Abafalisaayo bwe baakifuula omusango okuwonyanga ku Sabbiiti. Mu Luka essuula 13 olunyiriri olw'14 waliwo ebigambo bineeno. Agambye bw'ati 13:14 nti naye omukulu w'ekkuŋŋaaniro bwe yanyiiga kubanga Yesu awonyeza omuntu ku Sabbiiti, n'addamu n'agamba ekibiina nti waliwo ennaku 6 ezigwana okukolerangako emirimu, kale mujjirenga ku ezo okuwonyezebwa, naye si ku lunaku lwa Sabbiiti. Abaagalwa, abasajja bano Abafalisaayo bali bantu abakwata amateeka obutiribiri, naye ng'ekikolwa ekintu ekikulu ekiri mu mateeka kye twagala tuzuule olwaleero nga baakisuulirira. Kaakati waneeno mu Luka essuula 13 olunyiriri 14 bw'onaafuna akado gyagenda osoma emmenyiri ezisooka awo, waliwo omukyala eyali alwadde ebbanga ddene
actually nga Setaani yamukonzibya okumala emyaka 18 naye ku Sabbiiti abantu nga bazze okusinza omukyalo ono bambi naye mwe yajjira kaakati Yesu Kristo bw'amutunula n'amukwatirwa ekisa n'amusaasira olw'ekirwadde kye yali alina n'agamba ono omwana wa Ibulayimu agwanidde okusaasira n'amuwonya ku Sabbiiti. Kaakati abasajja banane Abafalisaayo abayigiza b'amateeka oba omukulu w'ekuŋŋaaniro bwe yatunulira ekikola ekyo n'anyiigira Yesu. Kwe kubagamba nti naye omukulu w'ekuŋŋaaniro bwe yanyiiga kubanga Yesu awonyeza omuntu ku Sabbiiti n'addamu n'abagamba nti ekibiina nti waliwo ennaku 6 ezigwana okukolerangako emirimu, kale mujjirenga ku ezo okuwonyezebwa naye si ku lunaku lwa Sabbiiti. Abasajja bano Abafalisaayo ekikolwa ekyokwagala oba ekirungo ekyokwagala ekiri mu mateeka ga Katonda kyali kyabavaamu. Nga bo batunuulira amateeka gokka nga bakukwasa amateeka naye nga tebalina kwagala. Simanyi njagala okitegeere bulungi nti kyova olaba omukyalo oli Omusamaliya yasanga Yesu ku luzzi bwe yamusanga Yesu Kristo n'amusaba amazzi ag'okunywa. Omukyalo okumanya nga Abafalisaayo Abayudaaya n'Abafalisaayo n'Abasamaliya baali tebakwatagana nga tebalina kwagala nabbo. Omukyala yamugamba nti gwe Omuyudaaya nsaba otya amazzi ag'okunywa? Kale kwegamba obukyayi bwali nga bwamera mu mitima gyabwe nga beefuula abaagala Katonda abakuuma amateeka ga Katonda naye nga tebaagalana. Kyova olaba Abafalisaayo bwe baasanga omusajja ono Omusamaliya yali akubiddwa baamuyitako buyisi bo ne bagenda bakuume Sabbiiti yaabwe, bo ne bagenda bakole ebyabwe eby'obutukuvu. Naye ng'ensonga enkulu okwagala nga tebakulina. Mu kyokuyiga ekyaleero waliwo ensonga enkulu Katonda gye yateeka mu mateeka ge. Ensonga enkulu eri mu mateeka kwagala. Kyova olaba Yesu Kristo bwe yalaba nga omusajja ono omukulu w'ekuŋŋaaniro nga ebintu bino tabitegedde bulungi kyava amugamba nti naye munnanfuusi ggwe, bannanfuusi mmwe, ono naye mwana wa Ibulayimu tekimugwanira okuwonyezebwa ku Sabbiiti. Nti mwe muva muva ewaka ensolo zammwe mwazitutte ku ttale, nti naye omwana wa Ibulayimu tekigwana kumukola bulungi. Nti olw'okuba tugobera etteeka lya Katonda erya Sabbiiti, olw'okuba mugobera amateeka ga Katonda temuyina na kwagala, temulumirirwa na balina buzibu. Kyali agezaako okutegeeza ebikolwa eby'olubereberye Katonda byayagala tuyige, oba ebikolwa ebiri mu mateeka ekikolwa ekikulu kwe kwagala. Naku zino waliwo abayisa amateeka naye nga amateeka gali okunyigiriza abantu. Oli naakola etteeka naye ng'omwoyo oguli mu ye ogutudde mu ye munda kulaba ng'abantu abanyigiriza. Amateeka ga Katonda si bwe gatyo bwe gali. Amateeka ga Katonda galina okuba galimu omwoyo w'okwagala. Kyova olaba atugambye nti omwoyo gwennyini n'ekigendera ky'amateeka Abafalisaayo baali bakisuula. Oyinza okuba ng'oli eyo ng'ondaba ng'ozze otugoberera mu kyokuyiga kinene, ng'oli mulungi mu kukwata amateeka ga Katonda, ng'oli mulungi mu kukuumisa amateeka, naye nga tokizuulanga nga tokimanyanga nti ensonga enkulu eri mu mateeka ga Katonda kwagala. Njagala okutegeeza ne bw'onaakwata amateeka obutiribiri ng'abasajja Abafalisaayo obutagaasa obutagamenya naye nga toyina kwagala mu ggwe, Katonda aba ayina ensonga ku ggwe nga bwe twalabye mu kyokuyiga ekyajjo. Kaakati olwaleero atuyigiriza
nti tusobole okuharmonizinga amateeka n'okwagala. Kubanga Yesu yagamba nti kubanga amateeka matukuvu. Dawudi yagamba eri mu Zabbuli nti etteeka lya Mukama lyatuukirira, liwa abasirusiru okutegeera. Amateeka ga Katonda tegalina buzibu nedda, wabula ffe abalina obuzibu abatalina kwagala. Katugende mu maaso. Mu Baggalatiya essuula 5 olunyolo 14 waliwo n'ensonga omutume Yokaana Pawulo gye yayagala okunyweza mu basajja bano Abaggalatiya ekwata ku kwagala. 5:14 agamba bw'ati nti kubanga amateeka gonna gatuukira mu kigambo kimu mu kino nti oyagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wekka. Nga bwe twalabye jjo nti bwe tuva ku kwagala tufuuka abakristaayo ab'ekidiini, tufuuka bannaddiini, just religious people, tufuuka abantu abakwata obulombolombo, abakwata ebintu obutiribiri, naye okugalagala bwe kutuvaamu. Kati abasajja bano Abaggalatiya baali batandise okwerumaaluma naye nga bali mu kkanisa, nga batandise okwerumaaluma, nga batandise okwekolamu obusolosolo, kankozesa ekigambo ekyo. Kaakati ne Pawulo bw'abatunuulira nakyava abagamba bw'ati nga bwe tulabye waneeno nti mu 14 nti kubanga amateeka gonna gatuukirira mu kigambo kimu mu kino nti oyagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wekka. Bw'obanga toyina kwagala nga toyagala muntu munno oba okola nsobi. Kyava agamba nti oyinza otya okwagala Katonda gw'otalabanga nga muntu munno omukyawa. Ensonga enkulu eri mateeka ga Katonda kwagala. Ebikolwa eby'olubereberye Yesu Kristo bye yagamba abasajja bano Abafeso, ekkanisa eyasooka nti nno kale jjukira ebikolwa eby'olubereberye, naffe byatujjukiza tujjukire ebikolwa eby'okwagala. Tutambule mu kwagala kwa Katonda. Wetegereze bulungi. Yokaana ebbaluwa esooka olw'okubiri n'olw'okutaano ayogera bulungi nti naye buli akwata ekigambo kye mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukiriza mu oyo. Ku kino kwe tutegeerera nga tuli mu ye, n'olwekyo omuntu akwata ekigambo kya Katonda abeera alina okwagala. Kino kye kiva kibeera nga kikola amakulu okugamba nti Katonda kwagala. Buli akwata ekigambo kya Katonda abeera mu kwagala. Kibeera kya bwewusa, kibeera kikolwa, kibeera kintu oba nkyogere ntya okugamba nti oli mukristaayo ng'olina omuntu gw'okyawa. Kyova olaba Yesu yabagamba nti no buli akyawa muganda we abeera amusse. Ne bw'oneenyiriza olwaleero n'ogenda ku Ssabbiiti okusinza Katonda wo, naye ng'olina muganda wo gw'okyawa, ng'olina obukyayi mu mutima gwo, oba otawanira bwereere. Ssabbiiti eba ekumenyera bwereere. Abasajja bano Abafalisaayo bye baakolanga byakoleranga bwereere kubanga obukyayi baali babuzimba mu mitima gyabwe. Oyinza okuba nga gwe Mufalisaayo gwe njogera naawe olwaleero, ng'olina obukyayi bwe wazimba mu mutima gwo bw'otayagala kusangulawo. Ne Katonda atuyigiriza tubeere n'ebikolwa eby'olubereberye, ebikolwa by'okwagala, ebikolwa eby'essanyu, ebikolwa ebireeta ebiwa abantu abalala emirembe. Mukama atusaasire, atuwa omukisa, tutambulire mu kwagala kwe. Nti nga bwe kiri ku mazima n'okwagala, okwawukana kuno wakati w'obuwulize n'okwagala tekusoboka mu birowoozo bya Katonda. Kristo yatangaaza bulungi bwe yawa ekkanisa ey'omu Efeso amagezi okukola ebikolwa eby'olubereberye. Ekyali kibulamu kyokka tekyali kukuuma mateeka ga Katonda balyoke bafune omuliro, nedda, naye obutaba na kwagala eri aboonoonya abalala. Ekyo maze kinnyonnyola bulungi nti obutaba na kwagala y'ensonga gye baali bayina mu bo.
nga bwe tulaba Matayo essula 24:12 bw'agamba nti era kubanga obujeemu buyinga obungi okwagala kw'abasinga obungi kuliwola. Nti okwagala bwe kuggwaawo n'obujeemu bweyongera. Kino njagala tukitegere bulungi abaagalwa, nti singa okwagala kukendeera ebintu ebirala byonna ebibi bivaayo. Ne bwogezaako okukuuma amateeka ga Katonda naye nga tolina kwagala, era weesanga bwesanzi ng'ebibi bifubutuka mu ggwe. Olw'okuba tetulina kwagala kyova olaba tuli mu kkanisa naye nga twesosola. Olw'okuba tetulina kwagala kyova olaba tuli ku mirimu naye nga tetwagalana. Olw'okuba tetulina kwagala kyova olaba tuli mu maka naye ng'entalo teziggwamu. Nti okwagala buli lwekuwola, buli lwekuva mu ffe ekibi kitandika kufubutuka otomatikale. Ne bw'onayambala bulungi ne weetereeza otya naye ng'olina obukyayi, ebibi bifubutuka bufubutusi mu ggwe, ensula ez'ekibi zitandika okukulukuta. Kaakati ekigambo ekyo Yesu Kristo kye yali ayagala okutegeeza abasajja bano Ab'Efeso, ab'ekkanisa ya Efeso, ab'ekkanisa eyasooka, baddeyo ku bikolwa ebyaki eby'olubereberye eby'okwagala. Ekisinza okuleeta obuzibu butaba na kwagala. Katuwunzike bwe tuti. Waliwo ebigambo bino bye njagala weetegereze. Ebiva mu kugirabulira okuddayo ku kwagala okwasooka byali nti ekkanisa yali yakuddayo ku bikolwa byayo eby'olubereberye. Omuntu bw'ayagala Kristo awatali kubuusabuusa n'abalala abaagala era n'ebikolwa bye eri Katonda n'omuntu birabikiramu okwagala. Agezaako okunyweza ensonga eno nti omuntu bw'oyagala Kristo otandika okubeera ow'ekisa eri abalala, nti n'ebikolwa eby'olubereberye eby'okwagala bijja otomatiki. Nti naye omuntu bw'otandika okukyaba Kristo ebikolwa ebyokwagala bitandika okuvaamu. Kyava awunzika n'ekigambo kino kye ssaagala kyogere ku bulamu bwo n'obwange, ekiri mu Matayo essula 5:14 nti mwe muli musana gwa nsi. Ffe tulina kubeera musana gwa nsi abaagalwa. Tulina kubeera nga tumulisa okwagala kwa Katonda. Nti naye eri agamba nti naye omunnyo bwe guli gwamu nsi balirungamu munnyo nabaki, nti okwagala bwe kuli tuvaamu tujja kuba tetukukyasaanira. Kyova olaba yagamba nti mu Bikulu essula 2:5 ebigambo ebisembayo agamba nti bw'otalikola bw'otyo njijja gy'oli era ndijjawo ettabaaza yo mu kifo kyayo bw'otalyenenya. Nti bwe tutakyuka ne tuddamu ne tumeza ensigo ey'okwagala mu ffe, bwe tutaddamu funa bikolwa bya lubereberye eby'okwagala, Bayibuli egambye nti Katonda ajja gye tuli. Nti eri ettabaaza, twalaba oli ettabaaza nti ye kkanisa, nti eri ekkanisa yaffe agenda gijjawo. Kitalo nnyo. Kibi nnyo okuba ng'obadde mukristaayo, omuntu wa Katonda n'ogaana okukyusa naye ettabaazayo Katonda n'agijjawo. Kijja kuba kibi nnyo ku lunaku lyo olw'enkomero bwe lunaatuuka n'otalokolebwa kubanga wagaana okukyusa. Kyova olaba olwaleero ng'ogenda okukola emirimu gyo, ekigambo kineeno kizze gy'oli ekikubiriza omere okwagala, ekkanisa yereme kusangulibwawo. Nkusabira nga nange neesabira nti Mukama Katonda akuyambe ozimbe okwagala okwo, azimbe okwagala mu bulamu bwo, azimbe okwagala mu bulamu bwange. Katonda aleme kubeera ng'atulinako ensonga ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Katwebaze. Katonda kitaffe omwagala omuyinza ebintu byonna, weebale kubanga oli Katonda atwagala. Otujjukiza mu kigambo kyo nti mu mateeka ago amakulu mulimu ensonga enkulu eyitibwa kwagala.
Mukama Taata nga tutunula amateeka ago tukusaba nga tukwegayira ekigambo kye wayigiriza abasajja abafalisaayo abasuula ensonga ey'okwagala ne batunula amateeka ne bafuuka abannanfuusi ereme okubeera mu ffe. Laba nga tugenda okusinza olwaleero ku Ssabbiiti entukuvu katutambule mu kwagala. Mukristaayo munnange omuntu oyo ali yayinza okuba nga alina omuntu gw'abadde yakyawa mu kkanisa ye. Naye olwaleero ebigambo bineeno kabimukyalire bw'anaagenda okusinza amusisinkane n'essanyu. Tuleme kubeerako n'ensonga mu bweri bannaffe. Otuteeketeeke olw'akabaka bwe bugenda okujja ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.